Yeah, so we've had a really good show on Echo, Fusion Auto Spa. Okay. Shene etandise ddi era egenda kubeera ng'etya? Eno show eri buli Friday esooka ey'omwezi. 2 years ago nga lockdown nga tenatandika twali tukola every last Friday. Nga tukyusizamu tukola Friday buli Friday esooka ey'omwezi tuli wano ku Fusion Auto Spa. Ani akutaddemu ssente okukola ki? Aba Fusion bennyini bwe bakikoze. Abantu abasinga kye batamanyiza ati Fusion yasookera ddala okumpa chance ya live. Mwenatandika okuyimba live nga basinga bagamba bakubi balaga tebamanyi kuyimba okitegeera naye Fusion yampa chance 7 years ago ne tutandika eno night era kati nkomyewo. Okay. Tubadde mu covid ebintu ebisinga ne bigenda ne covid gwe bandi ogisustain otya okubanga ne kati era okomyewo? Bwe mutunya bandi yange abasinga bapya when amaliza lockdown most of the members when alinina before nga ba joining bands kwa buli omu yafuna hasoye anose bafuuka banene so ba joining other bands abone batandika band ezaabwe so kati netandika band empya nina abaana bato abasinga bavudde ku competition eyaliwo last year so nembafuna nemba training mpola kati tutandika together. Okopinga otyawo ne band ng'ate oli maama oli muyimbi byonna biva mu priorities I think ng'omuzadde nga artist buli kimu olina okiwa obudde woba okyagala era nkifuula priority nti nfuna obudde obw'omwana n'obwa bandi weebuli n'obwa president weebuli byonna nsobola as long as ebintu obiplanninga bulungi era neebaza Katonda also for the team abaneetoolodde banyambayambako ekino kitambula mpolampola. Okay. Bw'obadde olinnya ku stage tukulabye ng'ogamba omwana omu kibadde kitubuulira nsanzeeko ndabye abaana babiri ku stage kati nannyini kifo yaŋŋambye nti wali abantu babiri abagala okuyimba nga simanyi nti baana bato so nze in my mind nga ndowooza baana bakulu nagamba bakubemu just 10 minutes baveewo nga sagaziyiza talenti y'omuntu kati ngenza okulaba nga kuliko abaana abato ddala kati nze ng'omuntu njagala nnyo yes okusupportinga talenti w'abaana bato but kino ekyokudda ku stage saawa 6 nze it's a personal opinion sikikkiriza sirowooza nti kirungi for a child egy'emyaka okubeera ku stage ng'akola haso ng'omukazi omukulu no nze mba ndaba nga tumukedde nnyo omwana ku age alina okunyumira okuzannya ne banne abeere ku ssomero yebake okitegeera in the future baba weza emyaka 18 19 alyoka atandike haso naye nze nabalabye nga tebali ready kivula anazze ku stage nenkivumirira nga nina okwogera. Yes. Kino kivumiridde olw'okuba weesimbyewo oba kirimu gwe nga kirimu nze nga sindi buli show yange bweberawo ne baleeta abaana mirundi mingi ŋŋaanye neŋŋamba I'm really sorry naye sigenda kuleka mwana kulinnya ku stage yange nedda. So from a long time ago nze nvumirira abaana bato kutandika kuyimba mbu haso kale kokikole small scale oyimbeyo ku ssomero bu daytime events bupate bw'abaana naye kusikujja mu bbaala essaawa zino obujjudde abantu abatamiivu abenzi abakibona omwana omuwala omu-exposinze eri abantu okitegeera abasajja abo abaliwo at the moment n'abakazi it is not okitegeera nze ndaba nga eyo gundi eyo environment mbi nnyo ku mwana ate kubanga ndi muzadde kyannumye nentuuka nga sisobola kyebeera nga nnogenda ku stage njogere. Cindy, singa omwana avaayo n'agamba agenda kuyingira music fraternity stars nekitegeeza sisobola musupportinga sisobola mukkiriza ate ekyo nakyogerako ne kitaawe as well nti wabanga akyali muto ye time y'okutraininga n'okunyumira obuto bwe okunyumirwa childhood because childhood is really nice temuli stress mu buto mulimu okunyumira okuzannya tumuleka akole ebyo bw'anaaweza emyaka egirinya ku stage alyoka alinnye ku stage omwana wange alina ekitone ayimba bulungi nnyo namupostinga nako abantu ne bangamba omuwala oyo biki yes but ate saagala kivula ate alina Facebook page mbu alina bafaani mbu biki no njagala omwana wange abe mwana. Lwaki ebiri mu industry by'omutiisa oba just kirimu gwe ng'omuntu oyagala mwana abeeremu? First of all kirimu nze I don't believe a child alina okubeera mu haso ezo okubeera ku stage saawa 6 nedda and then ekyokubiri manyi exactly the responsibility gye ndiringa nayo bulijjo because of engeri gye nkonamu dansi zange ku stage engeri gye nyambala mu buli kimu manyi attention ejja nakyo ne pressure ejja nakyo kale kyonna bwe nkitunira nendaba omwana nga akifeesinga nga muto ndaba nga tamalaako. You understand? So nze nkivumira because I know how heavy it is what I face bulijjo what I go through as a woman because of ebintu byenkola ku stage kivula nkigaana naye kati ku age yange ndi ready okitegeera ndi responsible bwe nva ku stage omusajja nagamba wakoze bwoti njagala kukola bwenti na bwenti ndi mukazi mukulu. You understand? I can decide properly naye omwana omuto ekyo kintu takitegeera omuyingiza mu nsi gy'atali ready for body ye teri ready mind ye teri ready kivula nze nkivumirira nnyo.
omwana avudde ku stage n'akaaba n'okukaaba. Yes, mulabye kinnumye okumukaabya amaziga bwalayi kinnumye era mbadde ne ku stage ne mugamba I am so sorry because mulabye ng'akaabira manager we, but at this point ndowooza ananneebaza later okitegeera ajja sanyuka later in life ajja tegeera lwaki namugambye ekyo naye for now nkimanyi nti yali sad era yakaabye era bw'aba nga ndaba ku TV I am so sorry. Si kigendererwa kyange kaabya muwala especially young girl because I like to be a role model for young girl, so saagala kukaabya naye my dear totally ready. You will understand me later in life. Okay. Ekitegeeza young talents nga ba Fresh Kid, Felista, ba ring rapper bonna toba supporting at the moment. Siba supporting kukola zino hustle za kiro. Siba supporting okukola zino mbuno omwana mbu Fresh Kid, ring rapper bonna nti ali ku stage ekiro sikisupportinga. Nze ndooza abaana bato bayimbire mu event z'abaana bato. You know, waliwo promo z'abaana, waliwo events z'abaana nyingi that they can go and sing in. Naddala show ez'emisana. Ne bwe bantu show erimu abakulu naye emisana kayimbe ekiro agende yeebake. Afune obudde obusoma ebitabo, obukula, obuzanya, innocence ye kebeere naye togijjaawo. So kyekyange. Sindi singa wangula obwa UMA president, ba Fresh Kid ne bannaabo ba ring rapper ba Felista. Bakitwala nti ogenda bagamba tebaddamu kuyimba kiro. Sisobola commandinga muntu yenna okulekeraawo ebintu byakola naye nga singa management yaabwe leka tunuulira ssente zokka ne batunuulira kiri nti this is a human being, a child alikula, the innocence ey'omwana n'ekyo kyonna okirowoozeeko essente sooka ozize ku bbali. Nkimanyi twagala kukola ssente and I'm sure that kid is not doing this for money. Tabitegeera tamanyi nti neno hasombu yakajja. No, she's trying to have a good time naye ye manager alowooza ssente tufunye mmeka bano batuwa mmeka. So for a second naye mbadde nsaba abazadde and all management about these little children remake n'abasigadde kirowoozeeko about the innocence of that child. You're killing it. Okay. Ebya UMA kati biri kuki? Ebya UMA right now nange simanyi. Nabo mmanyi siri mu office kwa police board ya taking over elections ezatandika. So tulinza okulaba kyekigenda maaso after ministry bwe yatuyimiriza negamba no elections mpaka wetukifuula regional. So kati tulinze ministry yagambe tugiwe obudde enoonye ku ssente tusobole okukola elections nga gye ziri nga ziri national. Olunaku lwajjo King Saha yabadde ne press conference era yavudde n'akunga abayimbi banne n'abagaba naye mujje tugazaringe tubeeko twekwate tujje Cinderella baby mu ntebe olw'obuto obukubanga be mu lukunyo lw'okubanga tisiba matipu nebigenda mu maaso mu UMA. Ensonga eyo eri etya kuba yakunga abayimbi bajje bakulwanyise. Saha simuyinako obuzibu akunge abayite all his supporters bajje bakole ekyabwe nange abange bajje tukuŋŋaane tukole ekyaffe tulabe ani anaawangula at the end of the day. Tuli mu campaign so nze sirina kintu kyentwala personally okitegeera. So anybody ayagala osupportinga Saha mujoininge mu supporting n'ayagala osupportinga Cindy mujoininge Cindy mu supporting kino ekintu kiggwe. Twavuddewo ne tulaba abamu ku be wabadde weesimbyewo nabo nga bagamba ono kigumaze okusazaamu akalulu emirundi egy'omuddiringana era ne babayo oba eneetwala omwaka oba myaka ebiri okitegeera nze maliridde bwe mba nga ntandise ekintu mba nkitandise. So if elections take another 1 year or 2 years I'm here I will still stand. So I don't have a problem to election bazongeddeyo because ntegedde reason lwaki kyonna kiri clear. Ekyasooka mwakitegeera nti network yeno nekane basalamu online elections naye era bwe batukira osalamu nga nze asinze ne bazzaako zino elections eziddako naye zaali Kampala wokka kyokka UMA eri regional. So they had to stop the kuba byonna nze mbitegeera so sikirinaako buzibu nze. Ministry of Gender yavaayo n'egamba takwogera kiwo kyebaayogera kituufu. From the very beginning nze nali ngamba ne police board ne electoral committee ne mbagamba temusobola kukola elections mu Kampala. Tekiri fair eri omwana owa Moroto owa Ajumani abo abantu bonna it's very unfair ogamba nti